Okay, olunaku olwaleero akusebitrak extra UG muganda wange atutuuse wano abasinga bw'ojja mu Dubai mpozi omukulu bano bayita batya? Bano bagiyita Dubai Marina. Dubai mu Dubai Marina okitegeera ndowooza kiviira ddala mu kigambo marine bajja mu marina abaalaba Rema Namakula ne bbaawe Hamzah abo beekuyisiza ebifaananyi wano wenyimiridde nga bali mu Dubai ekitegeeza ati nange neegasse ndi omu ku abo abatono ennyo abali organized okubanga babeera mu kifo kino naye bw'otuuka muno etteeka likugamba nti eno place wano we tuli wali mask free mask ogijjako osegeera ensonga lwaki nkoze ntya njijjeeko tukyali mu Dubai tutuwalinga ne tiimu yonna kawerete Alan Cruz ali wano mu kamotoka okay Alan Cruz ne tiimu ndowooza bali abo bali mu kamotoka bali bavugavugamuko kati bavuddeko badde babatwalawa olugezigezi lungi omukulu Kimu tumuleke tugende neno ku kizimbe tugende yes buterevu tuli ku celebrity extra UG ono etuwa guide gwe tulina Kimu twagala nga atulambuza atubulire ogamba otya nantame gwandikiriya ogamba otya Kimu kekiro sembere no kubi mzee abantu soko balagenga toje na saze lero ya white ya Diani PC Diani bagala ku BBS Refina ya zireta ya PC Diani ya zireta nanti kakuba akamu omungambire ye bale kwana mutima mulungi akiweereza ono Kim swag wano mu Dubai twagala tulambuza bulungi bwe tuwagaidi tunako lwalero wano we tuli bayita batya wano we tuli Dubai Marina obano jite Marina Walk wano ne tujja tambula mpola nga butudde no mpola no problem wano era boba alaba ku mukyala waffe owa kamera down tudde saha tambula bwala ku mukyala waffe mukyala Dr. Hamzah Rema wano we basinziira ne balinnya eryato lyabwe ne banyumirwa ka holiday ke baaliko ebimu ku bizimbe wano kwe baasula bino ebifaananyi ndabiraba mu bifaananyi beekubya yes wano Rema alina ekifaananyi kyeyekubya ng'akutobanga kuno yali side zawali eri tujja tuukawo bw'oba oyagala tugende mpola owaayi wano basinga kukolerawo ki of course wano zino z'osinga okulaba wano zonna zino apartment yes apartment nga ekiro kimubeera mudira mumeka it depends lwakubandika zino ezisinga si hotels apartment nti abantu zino zebayita studio apartment zakusulamu osobola okujja nti oze for vacation kati nga bwe tulina Dubai Expo nti abantu bazi wano bagenda kubeera wano for 6 months najja n'apangisaawo emyezi 6 n'apangisaawo omwezi osobola okujja nti divorce ne muganda wange Mukiibi Morris Mukiibi agambye nti kangende mpumuleke Dubai najja waneeno n'apangisaawo omwezi gwe gumu myezi 2 n'avaawo n'agenda awalala so zino zonna z'osinga wano okulaba apartments tuli mu wano Dubai Marina ekifo kikavalinga hotels mu places wano waliwo hotels ziri 200 200 hotels eziri in the area but restaurants zo zisingawo restaurants zo nyingi nebo semi bars oba abo small bars bo bungi obalabala obutonotono balabala obutonotono bo busingawo kifo kirungi era ebizimbe byonna ebisinga ebiri wano biri ku mazzi bitudde ku mazzi wansi mazzi nindako bitengeja ku mazzi okukati ate bitengeja kuba ekitengeja kiba kifloatinga wekiti kino bakizimba bakikuwa kolomu nga ziva wansi mu mazzi era kyobola nti wonna twetoolodde mazzi gwamanyi Dubai Marina oba yali azzeeko wano kino oba osobola okitegeera kyengezaako okunyonyola nti wano oba omanyiiwo bulungi nnyo ne muganda wange Lugonvu omanyi asinga okwagala Ssentongo Lugonvu mwana wa mami mwana wa dadi yasinga okwagala ekibuga Dubai akola ebintu byonna naye bw'atuuka ku Dubai akakkana mwana wa mama abaana bazimba ekizimbe anytime Ssentongo twagala jjo munaala gukolera eno Ssentongo Mukiibi mwagala nnyo from way back sesanga bate actually eterefina ey'obwakabaka bwa Buganda ngaffe abamukalune tujja kulaba nti tusokoolayo one by one tujje
tunyumirweko eno mulabe ku bannayuganda engeri gye babeeramu kati nga ne mulabye muganda afoono abadde ali mu kuvuga Alani atambulamu mwana munnayuganda akola security akola acheckinga kutambula kulaba mbeera etenenga munnayuganda so tunyumyenyumyemu munyumyemu ne bannayuganda mulabe ku bifo ebyenjawulo nti ebifo bwe biti tulina amazzi e Uganda amalungi agasinga gano kuba gano amazzi gali salte ate Uganda ndowooza oba lekyoga yerina omunnyo gye tulinamu paati awamu naye ebifo bwe biti era abannayuganda balina ssente nga bwolaba Hambwe yazimba ewakaawe nkugereza ndi gabola boboyini bwayina ebusaabala tusobola okumodifyingawo ne wabeera nga wafaanana ekintu bwekiti katulina muganda affe Kanyike mumuyita Peter Moyes musajja alina amaato mangi naye asobola okuzimba ekintu bwekiti so mujje mutambule mukope plan muzijje wano tuleme kwesiba nnyo eno naffe ebintu bino tusobole okubanga nabo bavaako eno e Dubai bajja babirambula eri ensi yali ddungu jerere ekyamazima kiri nti bw'otunula ku bizimbe bino byonna ebiri wano olaba nga byeweese bweweese zino si wallpaper nti nga bonoogamba tuli ku green screen zino si firimu tuli mu kuzanya firimu si wallpaper okutwalira wamu nti bw'oba ozze mu Dubai n'otajja wano ku marina ate omuntu oba ogenda munyumiza ki kati ekintu kiri ekintu kimu mu Carnet Global Services bannantameggwa ekintu tekirigamba nti omuntu nti bw'oba tozze wano blood wano wetuli walungi but siwe wantu wogamba omuntu yes fine omuntu aba yetaaga olabawo bw'aba tatuukangawo it's a good place it's a nice place naye ebifo bingi bitukyatambulamu sinsi nti mwatukkiriza tutambule right now tuli marina tugenda kweyongera mpolampola tuli marina tuli ku marina walk tugenda mala tuveeko wano tugende mu bifo ebirala twagala genda Keeri Jebyara twagala genda Jumeira yonna okitegeera so muganda wange gwatulaba tukyatambula ne Kim Swaga etuwagaide olunaku olwaleero naye nga kutegeeza mu Carnet Global Services yemu bw'obanga okujja okulambulako wano e Dubai weesige mu Carnet Global Services okutwalibwamu gy'olambule waliwo ebintu ebyenjawulo okulambula mu Dubai visa babikolerako okujja Dubai okujja mu Arab Emirates okujja n'olambula mu bitunga bino mu Carnet Global Services enamba eri awo wansi mu kabokisi ate muganda wange oyagala kujja kukolera Dubai ofuna omulimu ng'ono omulenzi abadde wano avuga akamotoka awo yayita mu Carnet Global Services ono abadde wano ng'avuga akamotoka ka security yayita mu Carnet Global Services enamba eri wansi ku screen gikubeko obakubireko mugambe nti mukulu mukalazi bangambye kubireko nkubuulire waliwo emirimu e Dubai mubuli omulimu gw'oyagala gwa security kulongoosa ba herepa ba life savers nga bana ababeera ku mazzi wano emirimu gye giri mingi nnyo mu Carnet Global Services enamba eri wansi ku screen gikubeko ojja kuba wafuna bulungi nnyo nze siranga kampani nga yakiyaayi siranga kampani nga tewa abantu mirimu mulimu bwanga tebasobola gukuwa ng'ogamba nti gweyagala kutula mu ofiisi mbutebe oterere nga teguliiwo tebakugambira nti teguliiwo sikulya sente zo nojja notula wali ku Bania Square abaana bali ku Bania Square bannayuganda batuddawo bagira mu kampani z'abayaaye ne batabawa mirimu naye nga bwesige kimu mu Carnet Global Services okutwalibwa muganda wange tukyagenda mu maaso tulambula Dubai divorce nasaza nga tambuze ekibuga kino obe ng'okinyonyoka okiwulira bulungi n'okifiiringa muli mu mutima muganda wange ku Kasimu kyetugendako twagala abantu baleme gamba nti tutuuka butuusi wano temusobola funa access simbu ate otambuleko tugenda balinyisaako ku lyato tutambuleko nga muli mazzi mu shootingeko mu feeling njagala mu kiibi agenda okujja wano the reason why njagala nyo mu kiibi reason being nti ampanya ebigambo ebinzizaamu amaanyi ne lugonvu mbagala nyo actually team ya BBS Telefina yonna njagala nnyo muganda wange Ivan Mlindwa yes sawa zirimeke Uganda abalonda about nandi bawadde link agundi yaliko Jackstar taliko kati sawa mwagala nnyo blood wange Akram Matovu Semalago omukyalo ne yani akola ne Jackstar Tashabi oyo twali ensasageze twalimu naye eza awards ezali ku Freedom City ezagunda high school awards no twali muzine eza BB awards best of the best nali ne Tashabi ebambe she's a good presenter na mwagala nnyo era nyongera okumwebaza nti yakola bulungi nnyo mu kusiibula omwoyo gwa muganda wange
DJ Emma yawereza broadcast yali nungi nnyo yeewaayo era n'okwongera okwebaza BBS Telefinance mwebale kubeererawo ba DJ mutukoze bulungi nnyo era mwebale kyansanyusa nnyo nti saasobola kubaawo nammwe naye kyampa essanyu ku mutima ne Katikkiro okuba nti yasobola okujja bw'oyogera ku ba DJ abamanyi Dubai wano noonya Kim Swag no ba DJ abamanyi weebali tuli bangi nnyo gamba nti kati ninaawe sigenda wana batamatira nze mpana chali wange of course we ndi already ndi wamanyi reason being nze speaker wa DJ mu Uganda okuva mu forum for Uganda DJs Association that is FUDA ate bwe kidde eno nti ndi mukozi mu Calnet Global Services nkolanga tour guide gwe wenna yagala okulambuza UAE yonna si Dubai yokka UAE nti yagala kulambula United Arab Emirates osobola okujja n'okwatagana naffe it is the post where I am when to then the other side in the music tukolagana bulungi nnyo wano ne mugana DJ Waswa weewaawo embeera naye gyali musinungi naye agenda suuka kolagana ne mugana DJ Ram DJ Jami DJ Henry bangi bonna we bali wano betukolagana nabo bali mu UAE bonna bali mu UAE ekintu bakikuba massive land blood yes on celebrity track wende onako olwaleero nkikwasaganya mpola mpola kasavu kanyama mu Calnet hey muganda wange singa siri wano Mpombo African Restaurant muganda botuka mu Dubai atenga ate oja kulya mmere yewaka Mpombo African Restaurant wansa bayita mu Deira Hotel bagita Montreal Hotel mu Deira ababa kulira naif police station bitundu byao oja kuba batuka ko bulungi nnyo omukulu Hassan yali ku kamera CEO Mpombo African Restaurant era yakikwasa ekifananyi naye baba omusana gubabula Hassan yatuyanye mu kiwalata abana ba people power musajja wamwe atuyanye na kulukuta kusinga mukoka so yeyo tujagera baso celebrity track akagatokuko na kalese peace dian bagala yakakoze kaliwa liliwa tugenda kulyato soko balage kulyata lino this is the yacht ali tugenda kubanga tulinya ko anytime yaman kamba kajamu nenga baga kumanyira ngate banziramu wano wetuli soko stopping bro soko tuzanye mweno